nsonga ya Zari otugamba nti tuli babbi famire yange nziza okunnyonnyola buli kimu ensi ekitegeere ekyamuleese ku vidiyo ku TikTok okujjako okwogera yali ayagala tutunde ekizimbe ky'e Makerere nga ekizimbe ky'e Makerere ayagala tukitunde emitwalo 60 ejja dola ng'ate ekizimbe ky'e Makerere kigula $4 million. Kizimbe ki? Eky'e Makerere waliyo flats za Ivan neziri gyeziri eyo Makerere kati zibaagala tubawe ebintu batunde emitwalo 60 ejja dola nga n'amasomero ge South Africa agaali 24 okitegeera kati saawa zino gali amasomero 4 50 gyagamba gyayina mu ebyo ebintu by'abaana 50 yauli mu South Africa okitegeera twasalawo 50 eyo eberenga nayo y'abaana ne tutagamba baki ba South Africa mwagala ebintu by'abaana babi bagabanyemu kuki eno bagiyita entitlement ebintu bya crossland fe tuli baganda booli we are entitled. No, you're not entitled. Waliwo ekiraamo ekigamba nti omusajja yagala bw'afanga mutwala ku bintu bye tebiriiwo biramu tewali kiraamu sima teyaleka kiraamu ne administrators office batubuuze wa administrator general muyina ekiraamu nti tetulina ayina abaana bameka nti 3 ne tubateekayo kati mwe family teboogera kituufu kati in the process bagifuusizza character assassination gitugenda kwatagikira mukazi no kiri mu black and white yaleka abaana bakuze we have to distribute the estate baana be bafuna ebintu mubibawo toyinza kukwata bintu by'abaana by'osuubira nti by'abaana bo ng'oyagala tugabanya abaana ebintu byabwe gwe n'obikwata n'obiteeka mu mannya go ze zino empapula ze mulaba wano zoziraba tebiri mu mannya g'abaana kubanga tulinawo n'omwana omusika naye ali awo tulina okumuggyako DNA ku mateeka g'eri South Africa nze mba profinga kubanga nze king of the next of king okitegeera nze nonda abaki ba director babeereko nalonda ba director bonna nga ne Zari atudde ku meeza nange nga we tutudde wano okiwulya ngalaba talina ngeri gyabiyingiramu kuba kati oyinza okubeera awo ng'omanyi nti olinamu 50 nga gwe ownership naawe oli ownership munowe mubadde afudde ng'olinamu share n'otagenda ku ba director straight nenkufuga emyaka 7 abaana bangoloza boogera neyo family let's start there tulwanira bintu by'abaana boogera nabo my sons don't talk to them tebalina communication nabo bino ebintu bigenda kukoma kati people have been taking advantage of people's families osanga abakyala abadde asula mu nyumba ne bamukasuka ebweru n'abaana bikoma kati wano tewali kyaba family ba Ssemwanga buli ekiri wano ky'abaana ba Ssemwanga nze legal guardian ate bwe sibalwanirira ani anakikola kyebatakugamba nti abaana baabwe be babasula mu kkooti baagala bintu byabwe bo bali mu kugamba omukazi ayagala kubba bintu empapula za kkooti ezo ne boozitunulako tezirina linnya lyange we ligamba nze nga Zarina mbasabye ebintu ebyo mubimpe mannya g'abaana ge galiko mu mpapula ezo nga gatwala ba administrators mu kkooti omanye ekikwewuunyisa nga ne maama waabwe ali kuba administrator kitegeeza nange abaana bantwaliramu ki muliko bameka ba administrators baana kati bwe twagendayo era ne kkooti eyasooka ne batubuuza do you consent zenenga nze I consent sirina buzibu I don't object abaana babawe ebintu byabwe director wange gwe nateekawo yansindikidde empapula zino lawyer gwe nali nateekawo yamugulirira n'amuwa ebintu n'amuwa ebintu bino byonna nti nga ye share order omu 100% zezino empapula muziraba zezino byonna babisindise ate nga nkyalina story nnyingi ku Zari okitegeera zizino zonna empapula oziraba nga yegabanya 100% mu bintu byabaki byayita eby'abaana be abaana be adduka DNA etulina osooka okuwa DNA eze South Africa mba proofing oluvannyuma okuba proofinga bave mu manya gatale okiwulira kubanga alina omusajja gwe bayita tale mu South Africa akyali mulamu okiwulira waba akyali mulamu mu nsi South Africa Zari akula fraud by this moment okitegeera empapula zino nga womuziraba wano ziri mu manya gatale ate mu South Africa ate nga mu South Africa akyali mulamu okitegeera kitegeeze South Africa ono mu South Africa waba yawasa Zari alina otwalako 50 okitegeera abaana baffe nabo basigaze mbu 50 we basigaza 50 ate nga 50 ye agamba yiye kitegeeze ba zero n'abaana ba Diamond
nabo bagenda kutwala kuno kubanga abaana ba Diamond bennyini nabo babateeka mu bino ebitambula bya ttale abaana babiri okitegeera kati n'abashakibu no banajja nabo era babateeke mu ebyo okitegeera abaana baje bamanje ebintu byabwe mu bintu ebitalinamu makulu ninga wano tewali timamu abaana abba bintu no abaana be bakwata ne batusuula ffe ba administrators mu court failure to distribute kati bebe nababirese bamanyi olwokuba Zari ali mu mawulire ffe tujja mukubira mu mawulire naye ng'ebintu by'oyogera obirinako obukakafu oli mu mawulire otudde mu kamera ono otudde mu kamera ni eri what is the truth omukazi yabba ebintu yakyusa ebyapa bireete leeta copies zaabyo kuba olabika olina obukakafu leeta copies ozirage mu bantu nti omukazi yakyusa ebyapa. It's failure to distribute court application really, so the kids decided to sue. Nani mama wawe ndiwani? That's what are they talking about? Kakate ekiddako ekyekizimbe kyayagala batunde Makerere mitwale enkaaga baba banje South Africa ku bizimbe byonna lenti milioni 12 kati ayaga tutunde ebizimbe bye Makerere agenda asasula eki amabanja g'ebizimbe ng'omusajja azimbe ebizimbe bye nga by'abaana be balina kubeera wa eno n'ebintu byabwe yaboza abaana tebalina kubeera eno Uganda ebintu balina kubikolera South Africa enyumba 2 namba ezibadde South Africa enyumba ye Brooklyn bagitunda nga yataddemu fake yeyo eya 50 giyateekamu nga alumba lawyer waffe bagitunda sente meka balika bagitunda obukadde nga bubiri obwarandi okitegeera ne bagabana ki sente kubanga yateekayo fake we alaba amabanja gamutte South Africa buli amagoba gafuna mu masomero agakwata bukwasi nga agula mamoloka ga beyi nga akola biki buli moloka gyayina adipostinga ko budiposting tayinda kintu kye kigamba ntino ene motoka ina kadi ye nti azina ziteeka wati South Africa bewola bwewozi kuteekayo deposit na kudda wali mu masomero buli mwezi kutemako tebina makulu byakola zine empapula z'embalaze ze bino byakoze bya musajja mulala atakyali mulamu yeyita bawa alisenyomo yawoza bawa Ivan ayina kubyogerera Uganda eno zine baluwa ze South Africa omufumbo eyafumbirwa Ivan mu South Africa bino bwembikwata nembyulaga aba South Africa nembagamba ebintu byamwe bibino mbiresi era babikwate ebintu bino ne bagamba aluwa abadabirimu ate abaana tunabawuliza tutya byawoza tetulabira abaana musajja yakola ebintu bingi byakola bikibe tugenda okuyamba abaana nga naffe ffennyini yali atuyamba okitegeera kubanga ffe ffennyini amasomero ago gaggulawo twatunda ettaka lya maama waffe gye twatunda ne tumuwa twatandika amasomero ago mizigeegi 2 ne tuloka tutandika okugenda ku buflatisi n'essaawa zino babakola ki n'essaawa zino baba banja ku masomero milioni 13 eza rand kati bagala kutunda kizimbe ky'abaana bagende basasula amasomero ngate amasomero yamaze dogataka mu manyage tulabye nti omukulu yakwatiddwa because of character assassination. I'm a big brand bwotula mu kamera natandika okwogera ebintu baseless toyina facts toyina no. Bino byenamukwatira it has nothing to do with bintu by'abaana ebintu by'abaana biri mu court and the court will decide. Bino namukutte personal Zari the brand ayonona brand ebyokuvayo nakuvuma ebintu ebitatu too much nabadde nina omusiba amateeka wegale South Africa Uganda wano agasiba mateeka gasibira okuvuma Uganda ate no jangu ovume nga nebyoyogera oteekawo evidence oteekawo naye gwe just olwokuba bakuwadde audience ya kamera nze yamusooka mu kamera ze basibira okuvuma basically kyomukwatidde it has nothing to do with family issues property and what no kino kiri personal nakusibye enganzi si bya property nakusibye enganzi kuvuma kati njagala ayimirire mu kkooti byonna bye yayogedde abireete obujulizi abuweeyo proof kanti kituufu nakuvumye kiro nakugamba kiri